Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ate siraba commentinga nga yakalaba keddakiika 2. Nja kuvuma ebintu 2 omulundi gumu. Ekintu n'ekirimu munda. Ebyo bye mumalanga mwakaya sekendi 2 ate onoosonyiwa omugenyi wammwe. So kaakati tukyagendera ddala mu maaso sponsors mwe mukolera ddala omulimu ogw'amaanyi okuli Bubbles Beauty, okuli Ali Car Rentals, okuli Manda Express Cargo, okuli Bimi's Glamour, okuli Ecop Photography and Videography. Mwebala omulimu ogw'amaanyi. Tukyagendera ddala mu maaso n'emboozi ya Nisha tetwagala gibuukabuukamu. Mu mboozi ya Senga Masituula oli muganda we. Sooka obuuze ku bantu bano bategeere erinnya lyo tuleme kubabuzaabuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Namara Shamila ndi sister wa Haji. Wa Haji Mwizerwa Ali. So tuli mu kugezaako kubalansinga story erime kubeera nga yeewunzise. Bangi abakyansaba okukola ku mukyala Zuula Mama Nisha naye ngezezzaako nnyo kuva ku lunaku lwa mukaaga. Okuva olunaku olw'omukaaga tugezaako kumukubira, okuva olwokutaano tugezaako okumukuyamba nga mukolako naye olwaleero tusembyeyo abadde aŋŋambye nti ayagala kuwummulamuko interviews aye kaakoze nnyingi okutwaliza awamu ate ng'era naye muntu waddembe okuwummulamu. So ne ŋŋamba tukanoonye ku sayidi ya Haji naye tuwulye ku story yaabwe ng'ate bwe tulinda mukyala Zuula okumpa interview naye. So muganda wabadde wano, muganda wa Masituula. N'agamba gwe wagenda n'omwana mu ddwaliro. Njagala ng'oyogeza mazima kuba oli mukyala wazadde ku mwana. Sinazaala naye hopefully era nja kuzaala inshallah. Saba Allah bakuwe mu. Allahumma amin. Yogeza mazima ng'omukyala omusiraamu akimanyi nti ebyo byonna tusobola bikola ku nsi wano ensi n'etuwaana ne tuseka gwe n'otaasa muganda wo naye ewa Mungu tewaliyo ebyo. Mungu agenda kusala mazima. Ate n'olumu abamu atusasulira ku dduniya kuno kwennyini nga tukyaliko. So byonna by'oyogera njagala obeere nga teweekubiira. Weekubemu ogambe nti singa abadde mwana wange oba weekubemu ogambe singa nze mbadde mu mbeera maama Nisha gy'alimu. Kati then omale weekubemu ogambe singa nze Haji. Okitegedde? So byonna njagala obeere omuntu omukulu ateekubiira sayidi. Kuba wano ze sitera kwaganya bantu balimba bw'oba olimba nkulaba era nkuswaliza kuno kwennyini. Kaakati wagenda mu ddwaliro n'omwana ne maama we. Musawo yagamba ki? Sigenda atandikira ku musawo kye yagamba. Totandikire ku ki? Ntandikira ku poliisi we byatandikira. Kaakati that was Tuesday. Haji bamukwata Monday. Kakati Tuesday in the morning tukola program ne IO Kajjansi nga tulina otwala omwana mu ddwaliro. That was inze Mahad yali driver. Mahad I think brother wa Zura yajja n'emmotoka ne bategeka Nisha nange. In fact yasooka n'agaana awo nti teri agenda kugoberera ani, bagoberera mu ddwaliro. Walina ogenda Nisha, that's the victim, omwana. Wagende IO ow'omusango ne maama. So family yange ne insisting anegamba how kijja kitya. Netusikawa mugwa netusikawa Zola nakola n'akyankala na tugenze mu offices tulinze abakulu basalewo who is to go. Lwe yamala n'apondoka. In fact nagamba n'emmotoka yange temugenda kugendera mufune ki? Mufune bode ebaleete. Tukebere ku nnaku z'omwezi olw'okubirooza nnaku z'omwezi. Yes. Kaakati netubeerawo twalwalwawo okwo. Kakana nga tukoze eki twagrewenze nakkiriza. Ne ntula mu mmotoka. Mu mmotoka mwalimu nze Nisha. Nisha. Mubuzaabuza gundi wange mukikole mu kampowooza ekyo mukitugambe wano. Yes. Mu mmotoka mwalimu nze Nisha, maama we that's Hajati Zura, nga mulimu nani ne Mahad ye brother yaleeta emmotoka ne IO w'omusango nga tuvuga mpaka Nsambya police
eddwaliro lya si St Francis erya poliisi lyennyini abantu bulijjo badde bagamba St Francis si St Francis erya poliisi lyennyini nga tuyingira nga tutuula waliwo waiting area we tutuula so some nurse n'atuinvitinga tulabe ki omusawo by the way yalina mwami eyamukolako nenkola ki ne tuyingira omusawo yasooka okwogera ne Nisha naye ng'omusawo n'abuuza Nisha n'amugamba Nisha who are you comfortable with okubeera wano okuwulira bino eno bye njagala okubuuza Nisha yasooka n'agamba nze I'm not comfortable with Senga meaning nze mba step Senga wa Nisha kyemba ntyo bwe nnina okyogera kaakati naye nga nyinamu that feeling nti nnina okubeerawo you know oli muganda wange kinnuma ne mama Nisha naye ayina obuzibu bwe tulina okujja tuzuule nga ngamba why should I not be there kati doctor nangamba it's okay you sit nange nentuula ne IO n'atuula ne mama Nisha n'atuula ne Nisha n'atuula mu maaso g'omusawo yasooka mubuuza questions n'amubuuza Nisha njagala ombuulira amazima bakwata ddi Nisha n'agamba n'amugamba si n'agamba n'agamba omusawo nti bankwata May of this month of this year yes na omusawo n'amugamba kale n'amubuuza ebibuuzo kale nga sebiri so sensitive ye nga ndowooza ng'omusawo nga kyalina okukola first asooka kansolinga omwana kusinziira wamutwala omukebera kati ne tuvaawo n'atutwala kalinga ka theatre si ka theatre bwe katyo ka room ne tuyingira era nadamu namubuuza nenyingira era ne IO ne mami nani n'omwana nange kati era still omusawo n'amubuuza n'amugamba Nisha who are you comfortable obutabeera wano okulaba nga tukebera era Nisha n'agamba Senga siri comfortable nani ne Senga era nengamba it's okay nenfuluma nensooka nfulumamu nentuula kuki ku ka waiting area awo omusawo n'addamu n'ampita n'agamba no come back omusawo yennyini naye nga ne mami naye tayagala nkole ki mbeerewo yasooka kikayaniramu awo of course I have to respect the victims what kyabaasabye era nze nasooka nenkiplayingako neŋŋamba it's okay let's wait for the what for the results mpaka omusawo n'akola ki n'aŋŋamba come back Senga komawo that was his words n'aŋŋamba Senga come back and do what and see nasanga omwana nga bamaze okukola ki omuleyinga ku katanda bulungi ne bamukebera ne bamudisplayinga weti ng'omwana ng'omukyala azaala you know kati n'aŋŋamba n'atandika otulaga n'aŋŋamba n'atugamba kuba ne IO yalimu ne mami n'agamba olaba ono omwana she's not a virgin kyenyinza obbagamba she's not a virgin naye n'omuntu abadde amukozesa abadde muntu mukulu naye akozesebwa azze alinga gwe bazze bakozesa in fact n'amubuuza Nisha bakwata emirundi 3 ko ye yes meaning doctor ina kye yalaba lwaki kyovola yabuuza omwana ekyo ekibuuzo kakati n'addamu era ng'akyamutadde wati ku display tulaba with my eyes ebyo zura byagamba nti omwana nabaana yasembera literally nabaana teyasembera kuba nange wallahi billah nalaba omwana oyo era doctor nenzira nze nabuuza nnyo doctor namubuuza kuba sinali sikirabangako of course I have to understand nyina okumanya ng'omukazi nawe kiyinza okutuukako nga tomanyi okitegeera oba kiyinza otuuka ku mwana wange oba omuntu omulala oba omulala yenna kaakati omusawo n'aŋŋamba n'atwenga okundaga nti virginity ebeera wano biki naye n'atugamba organs z'omwana zikyali okay zikyali intact nenabaana ye ekyali mu position ebyo byali ebigambo by'omusawo kati n'addamu njagala embuuze doctor in fact doctor n'agamba the girl has no bruises ekiraga nti rape tayina biwundu tayina injuries okulaga nti ki anti kati omusango gwe tuliko gwa rape and defilement
okitegeera ate kati mami yali agambye bamukwata ku Lwamukaga ne mu statement zagamba baali bamukutte kuki ku Lwamukaga meaning alina okuba nga sustaininze what injuries muli mu mabbali nga ware waba yali wasakadde kuba baba wayiseewo ennaku 2 bamukwata maani exactly kati nga tekiraga ng'omwana ali kale era kiraga nti omwana mukozese ekyo sijja kigamba nti tebagamba nti omwana mukozese bagamba omwana mukozese naye talina injuries around her parts nti oba mukwate era n'agamba azakikola okitegeera kati awo nenjagala nziremu mbuuza omusawo in fact awo nabuuliza omusawo ne mugamba ki ekiraga nti this is rape that was my question mama nyabo Zura n'alyoka nsindika fuluma room by the way IO asobola okukyogera nti kyaliwo bwe mba mpayiriza IO we Kajansi wali ate naye mukyala nansindika nangamba fuluma gwamanyi n'ekisa ky'omwana gwe basindisa waneeno olabe ne mugamba Zura ndi muyivu okuzaala nja kuzaala anytime it's a blessing from God kuba nkimanyi nja kukola ki nja kuzaala naavuma nayagala oteekako ensasage like okulwana abasawo abalala ne bajja ne bagamba naye let's calm down lino ddwaliro tukola ki we are causing commotion okitegeera I mean tukola ki tuteekawo embeera ne voices ziri on top ate nga mulimu abalwadde kati ensambya ndooza sisitimu yaabwe bamala okukebera bayita mmwe ne mulaba kansula mwabazze okukola ki okebere Luganda daluzibu obakebera nja kuyamba yes okubakebera n'akola ki n'atugamba ne batuyitira oyo obuki kansula ne tugenda mu office ya kansula in fact kireka ye kansula ekaali awo naye asobola ojjulira bw'aba asobodde ne tutuula mu office ya kansula n'atukansulinga in fact ye asooka olowooza nti ndi kusaidi ya Zuura kansula kati luvannyuma nnyo kwe kutegeera nti ndi ki ndi mulamu kati awo kansula n'atukansulinga n'agamba fine omwana system ziri okay the body can build bw'aba nga azze akozesebwa wali wasobola okuddamu ne wakola ki ne waba intact in the due time okitegeera n'addamu n'abumba ng'omwana ki omuwala naye gundi ze zikyali okay ne n'abaana togiraba banayo n'abaana baba bagiraba tuddeyo mu ddwaliro bakebere omwana kuba nalabako n'eriso lyange linene okitegeera mukyala Zubeda kaakati awo kansela nga amaze otukansolinga amaze otubuulira buli kimu nga tufuluma eddwaliro kyeneerabidde nga tusaba omwana bamukebere AIDS that is HIV bamukebere naki ne pregnancy awo Zuura tandise anti ate munaye omwana gwe badde bakwata do we expect nti omuntu abadde akozesa protection okitegeera ate oli munaye ayeekaka ku mwana ng'era tulina okukola ki tukebere in fact nembuuza Zuura ne mugamba Zuura tugenda kukebera naye what is your status gw'olyoke anti mubuuza kusinziira results ezigenda ovaayo eri okitegeera tusigadde wano twegeyaamu ng'abakazi nangamba nze ndyoke naye tomanye ebyabafumbo tobimanya ekitegeera konze kale ne tulinda results ng'omwana alyoke ne baleeta pregnancy tests ng'omwana talina lubuto okitegeera kakati awo nga results zikyajja mbuuza Zuura nkuzaayo emabega katono twali ku mukolo gwa Swalha oyo muwala wa Seeka Ssemamba nga nyumya ne Zuura tulina ebintu bye tunyumyamu ebiri sensitive ng'abakazi nze ne Zuura mbadde bamukwana si nnyo naye nga buli bwe tumiitinga tubaako bye tunyumya ng'abakyala yes in fact yali angambye okunkonectinga ne ku musawo asobola okumakinga sure nti nkonsiivinga yes nga mpamu advice here and there because nange era ndi mufumbo sigasindi omwana abuze bubuzi kati nga ngamba we can do this we can do that buli bwe meeting nga yeze stories etubeeramu bwe zityo naye nga sibeera nnyo ku stories ziri eza Haji naye nga biba byange naye kaakati tutuula waliwo omuwala yali afumbirwa oyo Swalha
ate nga nze abadde naye kampasi yange yonna nali mbeera ne swaliha kati ngambuuza naye swaliha agenda afumbirwa naye ali atya okitegeera mwana tatuukayo eyo n'atuswaza nga ki nga tali proper namugamba omwana nze of course nayogeranga naye mutendeka naye simanyi nnyo ebyabalenzi oba boyfriends biki bayina simanyi kati nga ngamba kale olaba shami nze abaana abange mbakebera bwebava ku ssomero abaana bali mudde remember that agamba abaana mbakola ki mbakebera okitegeera nemugamba nangamba ye mbatiisa ku ssomero abasomesa era ewange nagoba trips I remember nekyo yakyogedde mu interview ye ne Ruth nagamba abaana mbatiisa trips era ewange teri trip olw'eyo embeera okitegeera era omwana bw'akoma weewaka nza owange mukebera teyambulira bbanga ki oba abakebera daily oba naye yandaga nti afaayo ku baana be abaaki ab'obuwala ne mugambo bakebera iye nangamba era bali okay okitegeera kati awo nkuddusaawo tudda mu ddwaliro nga tulinze results zaaki za mwana nziramu omubuuza mugamba naye Zuura bino byonna weebiri naye waŋŋamba omwana omuke naye nga zino tumaze ozikakasa nti omwana yakwatibwa okitegeera omwana mukoze si yakwatibwa naye bamukozesa ŋŋamba Zuura kati ako kakomawo mu bwongo mugamba Zuura naye waŋŋamba tabaana obakebera lwaki kino kiri bwe kiti ate raba omwana agamba bamukwata mu mmeeyi ate omusawo agamba nti omwana bazze bamukozesa kakati biri ebyo wali oŋŋamba byali bitegeeza ki maama nnyo miranga wowe shami tolina kyoŋŋamba gwe tolina kyoŋŋamba saawa zino tolina kyoyinza kutegeera like yakozesa eyo defensive mechanism okugamba nti nze sinakola ki senazaala naga gwe tolina kyomanyi saawa zino tolina kyomanyi nze bannaayo biki simanyi bye byakuleese simanyi biki awo n'akola awo ensasagge mukyala n'ensirika neŋŋamba sigenda kolera wano olutalo ku ddwaliro kansirike ne tukireka awo nga bwe kiri without an answer remember ne tuvaayo mu ddwaliro Mahadi brother we naddamu n'avuga emmotoka nga ye ayogera ki blaza yaddamu ekigambo kyeyinza okukugamba okay nga tuvuga ayi twamulekayo ku ddwaliro waliwo signature yali ebulako ku lupapula olwo confirm doctor ba yali afulumye something like that kati nga results zonna tuzesigisaani IO kati saabeera nazo nga Zuura tasaabeera nazo okitegeera nga IO omusango yalina okola ki yalina osigalawo ku ddwaliro alinde doctor akole ki approving results nga tumulekayo twamana transport eya boda yamuleeta ffe nga tuvuga n'omwana nga tukomawo ku ddwaliro naye nga taawo Zuura ng'akuba amasimu mingi nnyo ng'akuba amasimu mangi nnyo haji yakwata omwana wange biki ne sisita bwe gundo abadde angoberedde aze ng'ampega biki ng'akuba amasimu mangi nnyo naye olwo tukomyewo ne kansila oli gwe twamiitinga iye tujja naye ku poliisi yali mukyala naye ng'ali awulira nga mukyala mukakkamu nga kansila kale era ajja atukonfaatiraga kale byonna weebiri naye tukakkane okitegeera nagamba naye ekituufu kiri nti tetumanyi yakwata in fact the counselor was like we don't have the video eraga nti Haji ali mu action with a girl okitegeera kati tetulina kukakasa nti Haji yakutte oba si Haji yakwata ebyo ebyali ebigambo bya kansala ng'atukansilinga kakati ng'agumya Zuura ng'agamba Zuura n'omwana we baba mukwata naye ate tonyiga nnyo bbaawo nga kansila kale ebigambo kansila biyinza omukola ki omuvaamu nga tutuuka ku poliisi nga ne IO ndowooza yatugirako kubanga kirabika twatuuka nga 30 minutes IO n'atuuka nga the results ziyingira mu file of course nga tubeeraawo nga era tewali kitambula kiri awo nnyo akawungeezi nga bakuba nti ate Haji Kalyango atwagala Haji Kalyango ye nannyinaani oyo manya nga mukwano gwa Zuura I hear is Kalyango Yusuf bwe kityo nga tutuuka ng'atuyita tulina meeting the meeting was
awo ku express awo watyo ekyalo nkyerabidde nga tulinnya emmotoka. In fact nze kubaaliwo ng'abahaaji waaliwo nze ne Hajati Ssemambo ne Seeka Ssemambo fe abaaliwo ku sayidi ya Haaji, ku sayidi ya Zuura. In fact ne nani nono gundi wewa we Mutundwe chairman naye yajja Zuura yamukubira namugamba jje ffe nga tetumanyi kigenda mu maaso nno fe abagenda mu meeting. Tutuuka mu meeting awo tusanzeewo bahaaji bayitirivu nnyo besimanyi naye nga bagamba bali ku sayidi yani ya Zuura. Nga tutuula mu meeting twagenda ne ba lawyers baffe baali babiri ba lawyer nga tutuula mu meeting ne Zuura naye yaliwo kakati nga boogera ku musango. Zuura ng'agamba nze omwana wange Hajji yamukwata, omwana wange Hajji yamukwata, elele mwana wange Hajji yamukwata. Kakati olwavaamu yalina ne mutabani we oyo boy. Kakati olwavaamu mu meeting eyo katuga Hajji bw'aba teyakwata mwana. Hajji Kalyango oli gwe njagala ng'agamba atya ng'atudde tanayogera naye nga buli kimu Zuura yatugamba buli kimu ekisalibwawo Hajji Kalyango yakola ki? Yakisalawo. Nawo wennyini meeting yakyogera. Naga Hajji Kalyango kyasalawo kuba ye taata w'abaana bange. Meaning alaba nga taata w'abaana be. Hajjati Zuura siteeka bigambo mu kamwa. Okutya Allah wange wayogera ekigambo ekyo. In fact neerabira n'okurecordinga oba n'amawulire gansala simanyi. Kaakati you know kaakati nga Hajji Kalyango akola ki? Asirika. Kati ng'agamba Zuura ng'amugamba ng'ayogera bw'atyo n'agamba kyonna kye mba nsazeewo gundi yakola ki? Hajji Kalyango yasalawo. Mbirekedde Hajji Kalyango ne mutabani wange boy yenkana atya gwe babirekera? Ali around 27 no 23 around there. They're distracting me. Kajje nako kaswitchinge off akasimu. Kaakati nkunnyonnyola Zuura kye yayogera mu meeting. Hajji Kalyango asalewo ne mutabani we. Olwo tuzze ku ki? Zuura akakanye mukwano. Jjukira that's the real day. Zuura lwe yamanya nti omwana bakoze eki. Lwe yakakasa nti omwana bamukwata. Naye twatuuka ku poliisi nga Zuura mukakamu. Okitegeera? Naye ng'ayogera kimu omwana wange bamukwata biki. Nze ng'omukazi wallahi sandigenze mu meeting eyo nga maze okakasa nti omwana wange bakoze eki. Mukwate. Kale sisobola. Tola nti namuzaala Zubeda. Naye mpulira muli erinniye ngamba sisobola ku bulumi bwe mbaako. Sisobola yadde kulinnya mu meeting eyo gye baatuyitira. Okitegeera? Ne tutuula. Kaakati ne bagamba by the way ne meeting omwalimu sister wa Zuura. Yes, mwalimu sister wa Zuura. Abalala abaami bagamba nti mikwano gya Zuura. Be bamutegeerera maybe. No, you had ayogera ki? Sister nga serious of course. Sister nga serious. Kaakati nga tukola endagaano awo. Meeting yali yaki? Meeting yali ya kuteeseganya kyekiddako. Okitegeera? Kyekiddako. Kaakati ne bakola ki? Ne tugamba Hajjati atwale ennyumba y'e Mutundwe. Hajji agimuwe naye ng'agimuweera mu ki? Mu baana. Hajji nga tabimanyi naako. Hajji ali mukomera kajjansi. Tabimanyi. Nkugambye nalinze ne Hajjati ne Seeka Ssemambo abali ku sayidi yani ya Hajji wali mu meeting eyo. Nga tukola ki? Nga bagamba Hajji Zuura atwale ki? Atwale mu gundi yaki ye Mutundwe n'omwana bamuwe miliyoni aga. Mwana ki? Oyo gwe baakwata Nisha. Miliyoni aga 2. Ani akiteesa ekyo? Kyava mu lukiiko ffenna. Teri side
teri side kyava mu lukiiko kujjako ffe kye twagamba ne tugamba miliyoni 20 tetugenda gasobola. Okitegeera? Ani aleeta ekiteeso kya miliyoni 2? Side ya Zuura. Mwaba abaami gwe sitasobola kujjukira nti oba ono. Kuba nali sibamanyi, that was my first time okukola ki? Okubalaba. Ne bagamba Zuura tumuwe miliyoni 2. Era ne babuuza Zuura okkiriza ko ye Haji Kalyango babakkiriza nkoze eki? Nzikiriza. Ne mutabani wange boy babakkiriza nkoze eki? Nzikiriza. Ne bakkiriza. Okitegeera? Ne bakkiriza. Lwe bakkiriza naye ng'omukyala mukakkamu bitya. Alinga nti tewali kikoze eki? Kibaddewo aliya before nga tuli mu ddwaliro. Kaakati ne tukola ki? Ne tukolaawo endagaano eraga nti Haji awa naye ng'awo abaweera mu baana. Awa ennyumba y'emutundwe naye ng'agiwa abaana be 2. Bazaala mu Zuura. Bamusalirawo Haji. Ffe tusalirawo Haji. Haji talina kyamanyi, musajja wattu talina kyamanyi. Ali mu kkomera. Ali mu kkomera, bino tuteesa buteesa mpaka we byatuuka ku mwabo abagunda abo bahaji b'oyo gundi abo abaali awo lwakuba babayita mu meeting nga bagamba mujje musale ekiddako kuki kweyo ensonga ekwasizza Haji. Eri side ya Zuura n'esalawo muweeyo ennyumba. Tuwe ennyumba. Si mmwe mukireeta ekirowoozo. Siffe ekyo kyo njagala clearinga eyo. Siffe nti twaleeta nti manyanga ate ne Haji teyaliiwo. Teyabirinamu. Kaakati nga tukola ki? Nga tuleeta gundi eyo. Nga tukaminga to an agreement ffenna. In fact nze ne mbagamba ezo miliyoni 20 nnyingi batusalireko tukole miliyoni 15. Haji Kalyango n'agamba mukkiriza olwo nti Haji yakwata. Nga tetukkiriza naye of course we need our brother out. Okitegeera? Nga tetukkiriza. Kaakati ng'omanya ebyokwata abantu era mutuula ne muteesa. Kaakati olwamaliriza nga bakola ki? Nga tukola endagaano weeri by the way. Ngimpeko ngisome. Endagaano weeri wano eno. Saagala kwogera ate nga waliwo evidence wano. Simanyi oba onoogisoma bulungi kuba eri kinda not clear naye nsuubira ojja gisoma. Hope osobola obisoma bulungi. Endagaano the Republic of Uganda in the matter of Marriage Act. Contract Act in the matter of Contracts Act. Agreement. Ani bino abiwandiika? Lawyer. Stroke gift yowaani. Baaliwo babiri balooya ba Haji. Agreement stroke gift deed in respect of their marriage. The agreement is made this first day of October between Mwizera Ali, herein after referred to as the first party, Nachisuyi Zuura, referred to as the second party. It is hereby agreed as follows. That the first party donates to the second party his property at Mutundwe behind the police post opposite Damuda Hotel. The sale agreement to his effect has been abakano kagambo ki sikategeera ojja kateekayo that the said property shall be in the benefit of the second party and their 2 children with the first party, namely Mwizwira Swaib and Mwizera Deborah. Yani ye baby omuto bamubbula mujjajja ye baby omuto wa Zuura.
That the first party shall all hereby donate million in cash and the other amount of the 5 million within 5 days from the date of execution of this agreement. This deed shall be read and according to the law. Kakati wano nze nga ndabanga mwali mugiwaddeyo mu baana ennyumba haji yali twali tuteesezza naye nga tetunaba mutwalira kusoma bagikuwe naye nga tetunaba kola ki linda kugenda jimu naye nga tetunaba haji eno endagano tanagiraba tugikoze nga ffe tukiriziganyiza nga family masa abadde agambye nti haji yali yagikola eno twagikola outside haji nga haji alinze bulinzi olaba teyasayininga by the way lwakuba togimazeeyo zura wuno yasayininga husband tanasayininga olaba mwizerwa ye husband mwizerwa ali it is missing nakisuyi zura wife signatures are there lwakuba togisomye gimalayo you get haji tanasayininga haji zura ano yasayininga exactly yes ateeka naka husband ani yakateekawo anti goberera olaba nga bw'okiraba mwizerwa ali ye husband nakisuyi zura ye wife kati zura n'asayininga waggulu wa wife so ali yes exactly manyi twatutegeere bulungi bwekiri the witnesses are there baali mu lukiiko weebali bajja kukateekayo abantu bakalabe kaakati tukola endagaano eyo lwe tumaliriza endagaano tukola ki tuvaayo nga tumanyi nti tukiriziganyiza okitegeera lwe twatuuka ku makya awo saamanya how the ball rolled twagenda otuuka ku makya nga Zuura agamba nga ne haja n'endagaano tanagiraba nga Zuura agamba tukole ki munguze mukole endagaano nga haja agamba ki anguziza nze mwizerwa ali aguziza nakisuyiwu Zuura ennyumba y'emutundwe kataawo olutalo the following day eno meeting tugikola Tuesday nga tuvudde mu ddwaliro ekiro the following day Wednesday ng'akikubawo ayagala ki mumuguze buguze imagine omuntu gwe bakwatidde omwana yakyusa mbukakati munguze yandibadde agamba mbiganye tugende mu kooti naye akomawo agamba ki tukole ki aja nguze kakati naffe aji ng'agamba biki bino byempulira nga looya amutwalira bye twayogedde bwe yamutwalira n'amunnyonnyola ne current situation eriwo nti Zuura ayagala mukole ki amuguze haji agala kanfiire mu kkomera era yampita n'agamba Shami kuba wali twali tusobola omulabako ng'omusaba ne bamukoleta n'omulabako n'onyumyako naye yaŋŋamba Shami amazima gali nti kanfiire mu kkomera naye nga Zuura tatutte ebintu by'abaana bange sigenda kuguza Zuura singa endagaano eno yasigadde sitandiize bweti nandigumye ng'omusajja kuba mpa baana bange kuba mpa ki baana naye nze nguze Zuura in fact n'abasirikale awo bakyewuunya nnyo nga tumaze okukibagamba ne bagamba sente zaatuwadde ziriwa bw'aba aguze aleete sente tulage nti aguze oba okitegeera kati tumalirizzaawo awo omuzannyo we gwakyukira paka kati wano saaga tumale wano budde kuba ebisinga amasituula bitugamba kyenkwagala mu gwe badde onyumyako ne Zuura si nnyo naye obadde olina mu personal be ebyaffe ebyabakyala mu bigenda mu maaso balaga nti mwe mulinga abaguliridde abasirikale Anthony Jono abantu abasinga mubaguliridde Zuura ali mu mbeera ki nga Zuura mukazi ayimiridde Zuura akola Zuura kyenyinza okugamba alinga atakola naye nga landlady something like that kubanga ennyumba ze zirimu abapangisa nyumba ki ezo ez'emutundwe ezeebweya Kajjansi okitegeera alina kalina bbiri kati esooka ku kkubo
simanyi oba ogenda tuuka yozirabye. Ngenda tuuka. Yes. Esooka ku kkubo eri njeru naye up and down mulimu abapangisa. Kati eno emmanga gy'asula naye waggulu then wansi era wali abapangisa. Kasijja kugamba nti takola kubanga asolooza ki ssente naye ng'abeera kubanga omuntu ayinza okugamba muyina ssente munyigiriza munaye mwana tuzubeda sifa abayina ssente era tetulina era saa kuyimirira wano ngambe nti Haji ayina ssente kuba yeeyiiya musajja yeeyiiya akwata kino nakiri alhamdulillah Mungu n'amuteeramu riziki akayitawo ne kayitawo. Okitegeera Buganda omulaba mu wiiki emirundi emeka? Ne Haji engeri gye mu Uganda omutima ogunnumira nsibira Mutundwe kubanga ayina washing bay wali e Mutundwe. By the way nza mukolera n'ezo delivery note demographics and design nza mukolera receipt books mbiina ne wano byonna eby'e Sudan byonna wanje anywa enjaga nakiwulidde kuzuura bannange nze sigenda tema kigambo nti Haji anywa enjaga nakiwulidde omuguddeko wonna ng'akummonta enjaga naye ng'amugwawa buli kika kya njaga ng'amugwawa mbu bigambo bya jatizuula. Nze banaye saagala kusala kigambo waneeno kuba guno omusango guli sensitive. Wallahi nakirabye naye era nekintiisa ne ŋŋamba ne wano twatuuse Haji muyaga. Mwakebeddeko ku musaayi gwa Haji omusaayi gwe gukakasa gy'onywa enjaga. Mwami omukyala Zubeda bajjeko Haji omusaayi ne bamukebera nga wendi ne dokita IO yakola schedule ya dokita ne baleeta dokita n'amuggyako omusaayi nga wallahi Haji tanywa njaga nga tagikomba mu musaayi gwe temuli yadde mu njaga baddemu ate amalwaliro tegaliyo Zubeda omusawo waali nze banaye sirabangako nga Haji akozesa ebirala. This I can testify. Sirabangako Haji ng'akozesa biragalalagala. Nabeerako ne Haji e Bulenga nga processinga documents gundi zange eza university. Okitegeera? Saalabako yadde enjaga esala. Munnange ewunya. Saalabako yadde enjaga esala. Ate munaye zonna yazinnyonnyodde azinywa omusokoto omuki I don't know even ice oba byebiki mu butuufu simanyi oba abadde anywa eno entokose kate nga akugambye buli kimu abadde akikozesa like literally ekintu bw'oba okikozesa nga oli addicted nze kyemmanyi bw'aba nga abadde akozesa enjaga eyo ng'anywa omusokoto anywa buli kimu ate gwa kazoole ye yabaaki ate olowooza enjaga emala gasuuleeta akazoole ate munnaye ali addicted nza n'okuba omusaayi gwe mugumu kakati ne musaayi enjaga ne batagirabamu Zubeda ekyo kye mbadde njagala bamukebedde nga mu musaayi temuli n'ey'okululimi kakati amanyo ne gatasiriira ekintu ekya bulijjo n'amanyo ne gatasiriira bana amanyo ga Haji gali n'ekifaananyi kye kiikino kyonna kiraga amanyo gonna gatukula kakati yatwala ne bagagira ne bagakuuta oba okitegeera naga amaaso ameeru ya rabbi bannayagamba hydropoloza zikola mulimu kimmalwali gwe abantu banywa enjaga ku makyano kano iwamu hydro naye oyo anywa omusokoto na buli kika nti omanya omulimu gwo so Haji tomulabangako ng'anywa enjaga simulabangako sigenda sala kigambo simulabangako kale kyokubulaba tukiveeko mukazi waaba amulaba nnyo singa gwe mu musaayi temwabadde enjaga okakasa lizautani azirina ziri Zubeda ebintu ebyo ziri ku poliisi ziri mu fayiro bya kooti ebyo okakasa nti Haji teyakwata mwana nze ŋŋanze bannange ebbanga lyentegeeredde Haji singa kivaayo nga yamukwata goyinza muwa musango ki saagala osale bamusibe njagala teweekubira bamusibe kyonna kye banaasalawo njagala gwe kati gwe weetuule bwoti kati gwe mulamuzi njagala olamule Haji nga bamuleese singa omusango musinga Haji ntunuulira eno vidiyo bwekutuukako ng'omusango ogwo waguzza bakusibe tekimala kyonna njagala omuwa omusango mwana wo anti tugoberera amateeka si bwe kiri bwe gabeera sigenda kugamba nti bamusaleko omutwe kubanga
sigagamba nti bamusaleko omutwe oba bamusaleko buli bugundi kyenyinza okugamba tugoberera amateeka gamulamule oba bamusajja myaka 4 oba 10 asaavinga ekikye tujja kuguma kakati byonna tusalawo Mungu atuweemu ekirungi mu bintu bino n'amazima gonna gakoleki galabike inshallah obudde butuddukako wanje by the way obudde butuddukako naye omwana omu bayogerako naye ku baana be bakwata ababiri omu ne bafulumya akatambike omulala ne bakatafulumya naye ne mwogerako naye ne wabaawo amurikodinga njagala tuwulirize odiyo ezo ez'omwana bwe barikodinga kubanga nze nakooyo ebintu bitaliiko bujulizi abantu kooti y'abantu nkambwe begin from this one. Okay. That one. Jagumi. Increase the volume maybe. Oh, your Shima muwala wani wazura mzalira ddala naye siwahaji. Simanyi bali yali ayagala mami simanyi. N'omusajja yavuddeko dda ku ssimu. Nakwata essimu n'agibaka. Hello, biki paka we yatuuka ku ka mobile money. Paka we yatuuka. Awakuki we manyiza okugula buntu buno. Kwegamba ye muyayi. Kati simanyi gy'abijja mbwate omusaayi mbwate bino mbwate mazzi. Kubanga mwamuwulidde wano jjo bwe bambuza nagamba ye daddy awalampa yawalampa era ne Buuba yambuuzizza Nisha bamukwatako nemugamba nze Buuba ebyo sibimanyiiko naye yagamba kimu bamukwata tayogererawo we bamukwatira tayogererawo omwana yeebuzabuza apalapalanya biki ebyo toyina byogera oba oyina kwogera mazima straight lwaki yateyayogerawo in the first place we bamukwatira ate ne bambuuza kino ate addamu kirala ate n'addamu kirala yali akaaba ate biki temwamuwulirako ng'akaaba buli wajja omukwata abasiba omumwa n'akaaba nemutamuyamba yasimula tumuyambi n'amala n'agamba dadi yamukwata emyomo temwamuwulidde ng'akyogera yakyogedde wano eno nti dadi yamukwata emyomo ate n'amala n'ayogerawo nti yeekwata yeyeekwata n'akaaba omulaba oyo omwana ndoleeta ebizibu nze munnange nze ebyo ebyomukwata situmanyiiko era nze nkyayagala dadi wange wanadde kuba tetulina kyetumusaba n'atakituwa tekiriiwo negwa mugati ngagwoddemu mu firiji n'omugala dadi omugati teguliiwo akiri agenda ku dduuka ekiro n'agukugulira n'agukuleetera tewali kyetwali tumusabyeko n'atakituleetera naye mami awoza talina ssente kati ffe ekitwanguyira ye dadi kuba ye dadi omugamba dadi sirina kino n'akikugulira oyo Nishima naye mami omugamba nasooka naye buzaabuza nze bannaye nze mumanyi sirina ssente nze mumanyi biki ate ng'aba nazo around 18 I guess ekitwanguyira dadi banna Nisha yagambye yawalampa wano akatanda yakwogera byatamanyize bannaye sagala taata wange bamusibe kati olaba we yagambye mbu gyali emirundi 3 ebiri wansi ate nga wangambye eyo wansi wali tolaba naddadi yaliyo naye kati waneeno ate nagaa dadi yawalampa wamulabako nga walampa era akomaawo n'amala naddayo n'akomaawo n'amala naddayo naye wamwani waba muwayiriza waba muwayiriza yamuzaala haja ono mwana no ono mwana wa Hajati Zura muyita abaana omwana bamurikodinga amanyi nga tamanyi yali tamanyi it was just a conversation
nkane simu tochitukola playing eja kuplayinga tofaayo Waneno bamubuuzizza omusaayi gwali guzzeeko nti nedda ate pozi nga nsooka n'agamba nkunyonyolewo ekyomusaayi lwe baakwata Haji esimu yange ekuzize lwe baakwata Haji ekyo ekyomusaayi omwana kyannyonnyola lwe baakwata Haji nze ku makya nakeera nnyo nempitamu paka ewa Zuura. In fact that was my first time okulinnya ekigere ewa Zuura. Nali simanyi bandagirira na bulagirizi ku booda. Lwe natuuka Hajjati naye yali atuuse. Hajjati Ssemambo ye mukulu waffe. Hajjati Ssemambo, right? Hajjati Ssemambo. Gasigala gonna gage. Kaakati nga tutuuka nga tuyita abaana mu kisenge. Nga tuyita oyo omwana mu kisenge n'oyo Shima ayogera n'ono eyagamba nti yalaba ddadi. Nga tubayita tubabuuza. Kati nze mwennyini mbuuza Nisha. Mugamba Nisha. Ne mami we nga waali ffenna mwe tuli mu kisenge mu bedroom. Nga mbuuza Nisha. Wamma ddadi lwe yakukwata olwasooka walaba ki? N'angamba Senga siyina kye nalaba. Ne mugamba Shima. Okakasa. I mean Nisha. Ne mugamba Nisha. Okakasa tolina kye walaba. Maama waawo n'akolawo olutalo olulala. Ne mugamba n'omusaayi tolina kye walaba. N'omusaayi tolina kye walaba. Koye nalaba akyusa. Koye nalaba amazizzi. Kwanza amazizzi. Maama we n'amugobawo misinde. Olwo ne yeekasuka mu buliri ne yeekola buli kimu mami. Nagamba fuluma n'ofuluma saagala nakubiwulira. N'afuluma n'agoba omwana. Kati eno audio omwana gy'ali mu kugamba nti eby'emisaayi sikola ki? Sibimanyi. wajja n'amubuuza nti ddala kyali kituuseewo nti n'ogamba ate nedda ate biti baba bakitwalirawo direct straight baba baku recordings era weepalapalanya nti kati mwe temuli makwano ba Nisha lwaki teyabibagambako lwaki bamugamba nti nno bajja mutta dadi we yasooka okikolera we yamugamba nti no nja kutta wonooyogera nti nja kutta ekyo ekireeto mu buliri Nisha nga yasazeewo ekintu n'ow'omugaana akyogera. ekireeto mu buliri ng'asibye n'omumwa ne bamugamba nti onooyogera nja kutta Nga ne dadi ananana. ng'atale ng'ayogera Mukama temuwulira. nga nze saabiwulira nze yamuli okumpi ekitanda kyange kyali kuno ng'ekyange kiri wano nga nze saamuwulirako ng'abyogera nti Executive Media. Focus, innovate, succeed.